Video yange egenda eri mwenna abafunye kaadi ku local governments, ku mitendera gya local governments. Banji mwafunye kaadi ngera mbadde mu computinga ku kaadi ezo bantu banji nnyo. Badde osanga ekifo kimu nga kiriko abantu nga 6 oba 8 ne 10 ne 11. Era ne kuvaako omuntu omu. Banange temukwata kaadi ezo zifuula byakulwanyisa eri bannammwe be mubadde mu computinga nabo. This is not the time. Kaadi ze mwafunye temwazifunyirwa kuba muli ba kitalo nnyo nti oba muli bagezi nnyo nti oba mmwe baakabi nti oba mmwe musinga, no way. Okitegeera. So kaadi mwazifunye kubeera ku front kukulembera bannammwe. Okitegeera. This is not the time ukwata kaadi ze mwafunye kuzifuula weapon against your friends or your opponents be mubadde muvuganya nabo ku kaadi ezo. Kaadi ezo muzikwate muogerezeganye ne bannammwe be mubadde mu computinga nabo bwe mwawangudde. Okitegeera batafunye mukisa kukwata kaadi eyo joina. Yogera nabo. Bafuule mikwano gyo, bakwane, basembeze, be baba bakukolera ne campaign, be baba babira ne ba campaign managers bo. Okitegeera. So muleke kwata kaadi ezo ate muzifuule byakulwanyisa eri bannammwe, mutandiko bajeja, mutandiko bagira, mutandiko okubanyoomola, mutandiko okubayisaamu kyo. Okitegeera. Nga mukute kaadi ezo ze mwafunye ne muzifuula ebyokulwanyisa eri bannammwe. Okitegeera. Ne mutandiko balaba ng'ebitakyagasa. Buli omu agasa tugenda mu protest vote. Okitegeera. Tugenda mu protest vote. Sigamba mugende kuba n'abali mu kukyachala abali mu kwogera ebisongovu. Kubanga akasubi akamu bwe kava ku nnyumba, ennyumba tetonya. Oba okitegeera. Kitegeeza abo bali bazze n'ebigendererwa. Era ensonga lwaki abantu abamu bamenyesa emitima ne banyiiga. Ensonga eri nti ebyobufuzi by'eggwanga Uganda byafuuka bya ssente. Okitegeera. Ebyobufuzi by'eggwanga Uganda byafuuka bya ssente. Naye president atugamba nti bwe tunaaba tukutte obulinza ne tutuusa obuyinza, abantu abali mu elective positions emisaala gigenda kendeezebwa, emisaala gidde mu ba public servants abalala like basawo, basomesa, abaweereza ba gavumenti abalala. Naye mmwe abali mu bifo by'obukulembeze abakubwako akalulu, emisaala gigenda kutemebwa okuviira ddala ku ba minister, MPs, so-called councillors, mayors, baani paka ku mutendera gwa wansi. Okitegeera ekintu ekyo. Nze neewuunya nnyo okubeera nga muli mu kulwanira kaadi ng'abantu mujjayo ebisongovu ne mufokasinga ku kifo ne mwerabira eggwanga. Abafunye kaadi bali mu kujaguza. Balinga abatuuse ku mukolo gwaki gw'obulamu nti bafunye obulamu obutaggwaawo. Okitegeera nti n'okufa tekuliiyo. Kitegeeza bwe muba mwafunye kaadi ne mutandika okujaguza ne mwerabira n'eggwanga ne mwerabira era mmwe muliiso era mwatandise n'okwogera ebitakwatagana. Tugenda kuweereza bulungi abantu. Tugenda kukyusa ggwanga. Temulina gwe mugenda kuweereza. Please change your statements, you people. Mutandika okukola interview nga mugamba tugenda kulembera abantu tutuuse eggwanga wabula tetugenda kulembera abantu basaavinga, tetugenda kuweereza bulungi. Temulina gwe mugenda kuweereza. In this regime you are going to do nothing. Mweno regime mugenda kuba temulina kye mugenda kukola. Oba mukitegeera. Mutandika okukola statement ezigamba nti tugenda kulemberamu abantu baffe, tugenda kulemberamu bannayuganda abatwesigisiza kaadi zaffe, tukyuse obuyinza. Okitegeera. Naye okulwanira kaadi era ne mufuula ebifo nti ye priority, kiba kiraga nti mwene protest vote temugiriiko. Kiba kiraga nti mwene eggwanga temuliriiko era mmwe mulirwedde nnyo okusaavinga mugundi mu regime eno eriwo. Olowooza lwaki mulowooza bwe mutyo? Kubanga mukimanyi bulungi nnyo ofiisi ezo zirimu ssente. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo era mmwe muwulira muli basanyufu nnyo abafunye kaadi n'abataazifunye muli mu kukaaba. Kubanga mukimanyi bulungi nnyo ti mmwe muli comfortable okuweereza mweno regime kubanga mugenda kubeera mu ebyo ebifo nga mufuna ssente. It's all about man and position. Oba okitegeera. Abafunye kaadi please. Bannammwe mu bakontakitinge, bannammwe mu bakwane, bannammwe mu bafuule bakulisegere be mwabadde mu computinga nabo. Tewafunye kaadi nti gw'oli wa kitalo nnyo. Nti era gwowe ekitalo. Nedda. Okitegeera. Wafunye kaadi tukulembera. Mwabadde mututadde ku pressure y'okufuna kaadi kati mwazifunye. Kati naffe tugenda bateeka ku kaadi ey'okukola ffe bye twetaaga. Ey'okukola kiki ekigenda okukolebwa okukyusa obuyinza. Kiki ekigenda okukolebwa okunga bannayuganda. Kaadi ezo mwazifunye kunga bannayuganda, kusitula bannayuganda. Kola bintu na kwogera bintu bigenda kusitula bannayuganda. So si kubateeka mu comfort zone na kubalaga nti gw'ogenda baweereza bulungi. Simanya kulongoosa gundi, simanya gundi, nze meya, ngenda kulongoosa Kawempe. Toyina ky'ogenda kulongoosa kubanga neeyabaddewo talina kye yalongooseza Kawempe ekyali nkyafu. Please. Please you people. Please mutuyambe.
oba okitegeera muleke kufuula kaadi ezo biso byakulwanyisa eri bannammwe be bamadde mu kompitinga nabo ate n'abataawo afunye mukisa gufuna kaadi munoonye ku bannammwe abazifunye mubeegatteko mutandike okukola strategy how we are going to do it in this protest vote we are going in okitegeera mu kifo ky'okuddawo ne mutandika okuwanda ebigambo ku media ne mutandika okuwanda ebigambo mu mawulire ekyo tekina kye tulaga ekyo kitulaga bulungi nnyo nti mmwe temuli ku protest vote wabula temuli ku ggwanga wabula muli ku kifo kuweereza mu gavumenti eno eriko temulina gwe mugenda kuweereza in this regime okitegeera era abamu ne mutuuka n'ogamba twatunze ebyaffe simala twewoze looni nga weewola otya looni nga when you are going to serve people weewola otya looni just okufuna kaadi kitegeeza nti gwe you have your own interest era ne wetuba tetukyusiza buyinza you are very comfortable okusavinga mweno regime kubanga ogenda kuba ofuna sente yensonga lwaki weewola oteekemu okitegeera ekintu ekyo era wootaafunye kaadi olabirira nga sente zo zifudde era bamu ne mugaa tulina mu mabanja twewoze simanyi okukola biki pulezidenti yatugamba twesimbewo tujje twesimbewo naye ne batuma kaadi yatugamba bafuutu soja twesimbewo naye bafuutu soja tebabawadde kaadi and many propagandists babadde bagamba nti bafuutu soja be basalirawo ekibira kya NUP ate kati saawa zino bagamba basudde bafuutu soja kati anaasalirawo NUP kubanga bulijjo batugamba nti bafuutu soja be basalirawo NUP ate bafuutu soja bennyini babasalirawo NUP ate be bamiddwa kaadi okitegeera kati bo propaganda ate bakyusiza statement zabadde bakozesa emabega ate kati banoonya be batukubisa nti twasudde bafuutu soja biki twabakozeseza ne tubasuulawo abaana twabagamba bajje beesimbewo ne bajja ne batandika ne bawanika bendera ate simanya ne bakola ki ne bamobilizing abantu simanya ne bakola eggaali ate kati tubasuddewo ekitegeeza mwali mubikola nga muyina kye mwagala okuganyirwamu wabula temwali temubikola nti mwagala kukyusa ggwanga mwali temubikola nti muli kullo nti muli ku patriots mwali mubikola nti mwagala kufuna kaadi it means you were pretenders you were not realist kitegeeza mwali bapulitenda nga mupulitendinga nga ebyo byonna bye mukola kuwanika bendera kukola ki simanya kukola mobilization simanya kukola ki simanya kukunga bantu mwali mubikola so that babalabe nti mwe mukola ennyo mufune kaadi you were targeting kaadi naye mwali temutagetinga kukyusa ggwanga. You people tulina okukyusa mentality we are going in protest vote guys tetugenda nti mmwe tubakubire campaign mmwe muwangule mutandike kujaguza bijaguzo olaba mutandise okujaguza ku kaadi kubanga mba mufuna kaadi ya NUP mumanya akati fe twatuuse dda sente zaawedde dda mulabira ddala nga amwe mwatuuse tubanoonyesa buwanguzi kati mwatutadde ku pressure y'okuba wa kaadi mwazifunye kati naffe tugenda bateeka ku pressure yokukyusa obuyinza tugenda bateeka ku pressure y'okumobilizinga bannayuganda tusituke tukyusa obuyinza bw'eggwanga Uganda wabula so si mmwe genda mu office kubeera mu comfort zones nakutandika kulya migaati namata no way eyo si ensonga yabaweeseza kaadi so bye mukola byonna mubiteeke mu bwongo era statement zammwe zikyuke si kuweereza nti tugenda kuliweereza simala tugenda kulongoosa kino simala temuyina kye mugenda kulongoosa ng'eggwanga likyali vundu kubanga teri wayonjo wonna wakyafu okitegeera ffe tubaagalamu kintu kimu ku mobilizinga bannayuganda na kubasitula genda mu protest vote wabula si kubasuubiza buweereza temulina gwe mugenda kuweereza please